yonga tuogerera bana mwali mulese ba promoter. What is the intention? Ezomusajja eyo. What are the truth? Omukulu na ina statement gyayogedde. Is Bobi Wine a reason mwafuna n'omukisa ogulya sente zino? Is he a fact eyo gye muli? Kisokera ddala saagala kumurolinga out. Mu mbeera eno nti industry eno yali yatuulirwa nga buli muntu agirabanga bw'alaba. Naye oluvannyuma lwa Bobi okuvaayo buli omu n'agamba bano be bano. So ne batutandika okutuwa amatu. Ku nsonga etambula ey'ekibuuzo ekigambe nti abayimbi bafuuse basabirizi. Njagala kukisitetinga bwe nti bwe twali eggulu omwaka guli oguwedde tulina kye tuyita Acholi resolution. Acholi resolution yereetedde bino byonna bye mulaba. Kuba nze naliyo eggulu twali issue eyokolo twalina issue yali abapromota naye baayita abantu bonna abakwatibwa waliwo ebibiina bingi UMA, Union, UNCF fena nitubeerawo. Bwe twali awo Jeno kyava agamba nti yakoze research ku industry ebbanga ddene n'azuula nti baali batulese era government omuntu ategeera industry wetwogera nonooza sale agitegedde abalala baali why the sudden interest anti nkunnyonnyodde emabega ne kugamba nti oluvannyuma lw'okuba nti waliyo omuntu yavaayo n'akola bwati ne bakiwa amatulu bali tebakifaako. Kati nsaba kugamba bannayuganda nti buli kyemulaba ekitambula essaawa zino kiva mu kintu ekyo kye bayita Acholi resolution. Kitya bwe twali awo kwe kuva okulaba nti bapromota waliwo ebibiina bibiri ebyali byetaagula ne tukkaanya tuveeyo n'ekibiina kimu. Era ssente zaffe ezaatwe nga bapromota tuba buteegatta kufuuka kimu tezaalizze. Then ne wajja ekintu ky'abayimbi bano. Olwaleero ku abantu abali eggulu ng'oggyeko ebirala ebigendero ebirala ebyali behind mu kugenda eggulu. Naye ekibabeeseza eggulu n'essaawa zino gye bali wenjogerera wano. Nsonga ya Jeno kubagamba nedda kubanga Kamiri ne tiimu gye yagenda nayo bagenda nga bali mu byantalo balina bibakuba bitegeera kati kyava ndira mubeere wana ate enkola bwe yabateekaawo n'akubira baali bakuba namwe mujje era wenjogerera wano mmanyi nti emiting egenda mu maaso kulaba nti ayagala abantu abo baveeyo nga balina eddoboozi limu kubanga nga ono bwayogedde nti ekibiina kye bayita UMA kyatandikibwa Kamiri yennyini yali mwali n'abalala. Essaawa zino Kamiri addayo eggulu amugamba ate kati nze nti ebyo sibitegeera nina olositaazi okitegeera kyava mugamba nedda Kamiri gwe wootuuse levo gy'oliko oli Jeno sikusuubira kuba nti wali badde oli mu bintu ebyenkaana ebifaana bwe biti njagala mutuule tuzuule obuzibu buli ki era mukulu obuzibu buli ki kukulaba nti bonna baasigaddeyo era olwaleero ono yayise baminisita ne minisita wa gender aba UNCC bonna gye bali baveeyo ne resolution ebagatta awo nyini nga tonavaawo. Bobi Wine mu statement we yayogedde akagambo ke bayita divide and rule. The government is trying to use that philosophy okulaba nti ebakwata bulungi nnyo. Case in instance Gulu yali Jeno amanyi UMA era yagiwa mandate ekulira abayimbi. How hard is it for him okugamba bakamiliyoni abagambe nedda ngende eri UMA era the same question yejja neewuwo nti wakoze kibayise e-concert ow'abayimbi akwata sa centers kuwe ate nazima UMA ekibiina kye yayendosinze nti kiyambe abayimbi tusuubira nti bandibadde n'abayimbi. Doesn't it justify Bobi Wine statement divide and rule n'aleeta ono ne musitula olukwegamba that kind of initiative? Kakati ogenze n'otuuka ku kigambo ekituufu. Ekintu ekinnyombesa ne baganda bange bano tebakimanyi. Kye bayita e-concert eba Yugi Connect tekyavudde eggulu nedda. Bw'obanga obaddewo omwaka oguwedde e-concert twagikola eno Yugi Connect twagikola omwaka oguwedde ku independence. Kati concept eno nze ne munnange Emma tugifuna mabega ng'embeera etabuse. Twafiirwa show zaffe ku Easter nga bagadde wiiki eyewedde ne tugamba kati tulagawa kakati show netandika okubeerawo za online mwazirabanga ne Bobi akola otegera ne tugamba naye bekibanga kisoboka omuntu omuyimbi okukola n'ono yennyini ng'azikola ezize lwaki ffe tetukwata abayimbi bano ne tukola ebivvulu nga bonna mwebali
tewandi kikoledde anda uma lindako anti nze siri muyimbi nze omulimu gwange gwa bivvulu nze ndi promoter ate kyavudde eggulu batugambye nti sente zino yes baziwadde ziyamba abayimbi zituke ku bayimbi naye kuluno si ku bwereere kati kankunnyonnyole nno kankunnyonnyole we kiva concept yaffe eva wano ffe bwe tutuula tugamba nedda olwaleero embeera eriwo abantu bali mu nnyumba bonna bakaaba naye buli ssaawa abaana bayimbye n'akayimba tukoye okuzungira eggulu tukoze tutya ffe omulimu gwaffe gwa kuyiiya tukoze tutya okulaba nti n'abantu bano basigala tebali mu nnyumba ng'ate bafunayo akantu ne tuwandiika pepa yaffe tugenda ogiwandiika tugenda eggulu ne tusanga waliwo ne bannaffe abalala abagenzi ne idea y'emu kyava tugamba singa namanya nti musobola waliwo abantu abasobola okujja n'ekintu ekifaana bwe kiti nabana abadde bazungira buli ssaawa nga bajja baŋŋamba mpaayo singa nabagoba dda kubanga bwe mpita wano ate nsobola okuwonya kino kye mbadde nkola kyasa kinnoomu kyetuba tumunyonnyola concept ne tumugamba nedda bwe tuba tukozesa abayimbi 20 pa show okitegeera nga basasuddwa tusobola okukavalinga abayimbi abaweranga 600 mu period efaanana bweti ne tumugamba ate tetwagala sente zo nga muntu olwaleero ffe twali tukola kye yasooka MTN sorry company emu yes MTN ye yampa sente nti ffe twagala kutupushinga tutambule company zijja ku John board nagamba fine ne tusayininga contract ne batugamba let us bless you mutandika okukola nga ensonga yaffe lwaki ffe nze mmanyi ono sente zaagula kuba nkola naye bulijjo era mukubi esimu nagamba suuno onojja ku show yange nti mmeka nangamba milioni 2 oba 3 bano balina ekirwadde bwe baba bagamba nti sente gavumenti yatadde awo omusajja yinza okugamba nti akati saagala bijanjalo bampe enkoko kuba gavumenti kati olwokuba nti nze nkola bizinesi yagambye nti mugenda in the names because you present a good proposal yes but nga gwe ogenda obeera majority agwe agenda shareholder agenda ofuna ekinene lwaki because how are you going to share this money zibeere genuine kati kankuddemu ati nkunnyonnyole nti bwe mmala okutuula wansi ffe tulina budget kwe tukolera nti twala ne tukanya twankugambye nti ekisooka kyakuba tumakinga abayimbi 20 ku stage ne tugamba abayimbi tumaze obakwatako bafunye akasente muntu kajja okukolera kakati yo oli omulabi awagira suuna tumukoledde ki ko ffe ndaka tunonye BBS naye tugisasula ya time esigale nti ne bwaba ali waka asigala visibility y'ono omuyimbi wagikola ki kakati olwaleero bw'owulira nti bawadde ejjuma 10,000 gwe obongo nga bolooza nti bamuwadde zizo si zizo bamuwadde zizo okuba zize mu ngeri nti zamuyiwa musolo webale ngeri gyawo omusolo anti yes naye kyengeza kugamba nti abayimbi bagamba esente zaffe bazibawadde balunywaze yazirya waki yaganyo kyendo osinga lutalo ensobi yava wamu bwe twali tukola bino ebintu nga tukola shedi y'abantu abasooka twakubira kwa tulina olukiiko kwe tutuula kuliko nze kuliko Emma kuliko mama Halima kuliko ne Luchi ne Douglas Wanga kati tutuula nga tiimu ne tuselectinga abajja okujja wiiki eyo baperforminge kakati twali twogera ne tukanya nti Emma agenda contactingani ku contactinga David era ne boogerega nyine bakanya n'omuwendo gw'okukolerako kati eno virus y'abano bwetandika baba wadde sente wadde sente obuwumbye kati ne mugenda mungu omuntu era nze kyobana kyanyigira lutalo kati bwafuna abasajja abawadde obumbi bali mututemerako kyava kyobana yakitana leeti nti akati nze saategeraganye n'abasajja nja kudda era bwe baava ono bonna bavuga paka ggulu batuka eggulu baga musajja kati ate wakutte sente zaffe waziwadde babalunywa otegedde kati thank you balunywa njagadde submission ya Suna on that before we go for the break Suna eggulu okiwulira ggulu Joe wabadde ne press conference nga